kulika emikolo. Actually I'm surprised that you're here. Badde nkusubira kubeera nga okyali mu honeymoon. Tuliye emikolo gyawedde. Anti omugole twamulekayo. Omugole twamujja lw'emiyaga. Ffe tuli beviira Maria. So rainy season tulina okudduka amangu tusimbe tulina okusimba. Okitegeera? So by Friday na lintan sokola. Actually ne yesterday nabadde mu Kampala nga nkola emirimu. Yes. Ate omugole aliwa. Omugole ali waka awumuddemu. Awumuddemu. Webale emikolo emirungi. It was really a very good event. You shocked everybody. Yes. Obantandikireyo. Very. Ekisooka tiimu yaranniza omukolo guno yaddeyo abantu basatu. 3 people. Only 3 people. That was a young man called Brian. Nga chief strategist yabadde Shila Gashumba. Yes. Nange. Nga nze supreme leader. But service providers 95% bali tebamanyi nti nze ngendayo. Really? Yes. Yes. Abamu naberanga nabo meeting abagamba nti okwanjula kwa sister wange kulina okubeera the best. Kati ng'omukyala asinga okufumba local food twamujja buddo yakwata ku mutwe nga bamugamba nti nze nzize. Nga mwali ngawo nenga. Twamina na mu meeting ne ku Sheraton yawo. An amazing lady. Nga takimanyi nti yenze. Twagukuuma. Chovola basi twaina meetings, sitwaina WhatsApp group, nothing. Malaika 90% of service providers yabasasulanga. Ha. Yabasasula. Yes, I would give her ngendo sasula ngendo sasula. Ekigenda ndoza. Tewayagala bantu kusonda. Ndairanga ntya Mungu. Sayagala bantu kusonda nakugamba nti omusajja alina okweyanjulira omukazi. Ekitegeera naye abantu bansupportinga. Gwe nakubiranga essimu nti akisooka buli gwe nagamba nti ngenda kwanjula yasekanga okumala eddakiika 2 ngata believing ne Shira yategeera okwanjula kuno 2 weeks back we namugamba kaseka okumala seconds zingana nga kagamba daddy are you okay, are you on drugs, am I dreaming, are you dreaming? Nemugamba I'm serious ngaleta kikiriza kana ngamba where do we start from kiyasooka okubuuza ani anaakola ddeko ayina mukwano gwe mulungi nnyo mu ddeko nemugamba noyo twamukyuzinze dda nangamba can you send me her Instagram TikTok account nemyoza ngamba perfect Josem an amazing woman also. Okay. So abantu bonna benagambanga nga basooka kuseka ne mu family. Lwaki? Nga tibachi believing kubanga mbadde ne Malaika for quite a long time. Really? Yes. I thought byogera wano kyo musajja olina okulabira omukazi nga muyina. Si mupya gyo. Thought mwabadde mwakera. No way. Bulijjo byogera. Been with her for 1 2 3 4 years? No. Like over 2 years. Nkola ya kiyekera. Kushege bulijjo byogera wano Gashumba yogera ngani twali mufumbo lelelelele no ebintu ebisinga betukola situbifuula public kuba bana Uganda teba celebrating abanabwe bali bulungi bana Uganda tebaagaliza abasinga Katonda babakuwadde ekyengera nga Malaika sirika busirisi bakirabe bulebe boom tebagweko nga sabu maline yimuka buyimusi mwete kibashoke shoje nasinze okulaba aka clip kenda byekenjagadde Lucky ono wa Capital Radio ne Gaitano bebaje ekinunga be kyabadde this was the deal actually ne pre-shoot says it was Shira's idea nze ngasibimanyi nze ndi old school ndi conservative yaga no daddy we must do pre-shoots tinembuza bye biki tulina okwekubisa ebifaananyi mwekubisa ebifaananyi tujja kubita ku olwo ngamba brilliant idea tufunia presidential shoot mutwabikubira sio twabikubira presidential shoot ebyo byolabye bifaananyi kati bolaba enkwa eri ku Gashumba nseka n'okuseka abantu ngaba ogedde bigambo bingi nzija abo ba losers abo ba losers who are they to me, who are they to Malaika's family? Bebani obaba manyi nnyo Malaika adda kwani obaba manyi nnyo Malaika adda kwani ani adda ku Malaika oba mumanyi nnyo Gashumba brother ngo gwenzirako yani erinnya era nzirako yani you don't know us, you don't have a right to judge us what mutumanyi tujja kujja linda konzika kakati the deal was idea Sheila pre-shoots yes at 11 am fena tulina okuteba ebifaananyi ebyangenze kanga tekuli Malaika kati abasinga balaba ebifaananyi ebyo nga bagamba Gashumba oba ayina kampani gyagenda okubira obulango oba ayina omuntu gwawerekera then another deal was nti bwe tutuuka ku venue tuteba ebifaananyi bya Malaika. That was it and that's what happened. Yes kubanga Sheila has a massive following nange nkikola ki njina pekyali okitegeera ndowooza kakati omukyala service provider emere yakwakira ku mutwe bane Gashumba yajja wano kwolwo twakikumba byakyama nnyo nkola ya kiyekera ya Yoweri nkola ya kiyekera bwekityo bwekyali kati kankuzeeyo it's very important nti bannayuganda ba background yenu nze bulijjo mbagamba nti I can authoritatively speak on behalf of married people
nga mugamba oyogera ngani gamba gwa tali kati ekisooka okubeera n'omukyala nga temuli officially married bakita cohabiting yes na cohabiting ne mama wa Shira for over 7 years over 7 years yes ne fenna twali bato she was young I was young relationship negana ne tusalawo nti for the betterness of this young girl to separating olia Shira yatandika mupiwa nga nze muyina mama wa Shira we are not enemies we talk we talk she's happy nange ndichi olia kati okuva I think ya 2000 now sibadde na mukazi officially since 2000 yes bakubino byokwana n'okwana oli everybody ndairanga ntya Allah okuva ya 2000 sibanga kona mukyala mu nyumba paka lunafunya malaika kimwali vakubana bajja weekend bichi ebyo yes it's expected that's not news ago sima ulire so since 2000 that's about 25 years yes nga sina muntu ali official kubanga naina challenge okuraising omwana oyo but twase separating ne mama with the biggest challenge I had raising ntya no mwana oyo ana muto nenjalo mutwala ko St Andrews tuli somereri Kenya eri abalod wena soko gende ku sports day nga wali helicopter 14 ezabazadde nga somero dungi nnyo nenga sijja kusobola sente kwe kumutwala Taiba somero liri ku Entebbe Road advantage somero lwaki nalindi yagala nnyo ng'omuzadde akkirizibwa okujjayo mwana every weekend Addiza yeah kati Taiba then somero it was one of the best schools simanyi kati weriri I don't know nembirivinga likyali dungi nga bakukkiza okunena omwana ku weekend nobeera naye Friday return her on Sunday so nchukuza omwana n'asoma era nzijukira Shiro nga akyasoma Taiba nyinayo wali omwalo omulala gwe nadetingako she was also amazing yali ayagala ngende ewaabwe naye nga siri prepared okay abamu bali married kakati saagala kuyingira bufumbo bwabwe omanyi abasajja batya nnyo kati kyekyo okay so nali mbaddeko cohabiting for 7 years yes these are facts okay now what has come out of this so far kweganda obadde no mukyala wono for 2 years niye nga abantu tebamanyi nga tebyamanyi nakumanyi niye batutambula naye mbadde ntambula naye no atolo mu kumikolo ngemeka omanyi ono gweto where waliwo omuwala gwe twagenda naye masi ndiyo no surprising abantu bati bakikira okulaba naye mbadde mbeera nene ku mikolo naye nga nze mukyala wange njala nnyo abeere loki tasobola miyaayo gino nze ngisobola njala nnyo abeere loki ontegeera ndowooza bantu bangi nga first lady omulaba Janet Museveni she's a lucky woman much as it is a first lady abasajja nga bakale kayihula balina abakyala baabo bamanyi vice president former vice president second mukyala wo mumanyi former governor Bank of Uganda mukyala wo mumanyi kati wutu mumanyi bantu bangi mwamutegedde olwa amawulire ne beyond that should keep a low profile okitegeera ndowooza akamu ku butambwe bajjeyokeeko wali obuuza wano abo benyi bomenye nogamba kyala bamanyi nange muyina temujja kumumanyi nange muyina kati mwamutegedde lwaki lwa mikolo singa samwanjudde temwali mukoze eki temwali mutegedde omukazi owange tasobola kubeera ku social media ng'akola bend over ng'akola challenges ezo no okitegeera si mumalako mirembe bino twabikiriziganyako naye they are do's and don'ts ekisooka family mwava these are purely conservative people bali abangirikaani bali abamalayo abayimba tumutendereze Yesu okuva ku makya ne buziba malayika oyo ayinza okusabira eddakiika 3 ne mubuuza osaba ki nze nemba ne mu kisenge naye nkomawo ng'asaba yes nze wanze mbirivinga wenzuku kansaba katonda 3 minutes nenzuka nengenda ate buzibu ki gomunyinyo badde because ye edini emukkiriza kuwaayo kiweebwayo n'ebyo ekyo twakikiza wano oga mukyalo wange tasobola kuwaayo kiweebwayo ate yali akiwaddeyo kugambye asabira 30 minutes awaka okitegeera nkugambyeko nti yali abaddeko mu night prayer actually omuntu yasooka okulaba malayika yali pastor bugingo oyo manyi bugingo muganda wange nnyo gaje nkomezi njagala oleetayo akatambi nga ngana abantu okusaba saba genda okole kati ekyola akatambi akatambudde nnyo nti siri wasa sirifumbirwa abantu abasiga tebakitegeera badde njogerako ne mukyala wange eggulo era ojja kukazanya aboogera bino tebategeera mwami Gashumba nga talifumbirwa wano yewasizza teyafumbirwa sirifumbirwa mukazi ampase ekyo ne kyenagaana nkisazaamu nogamba bw'ofumbirwa osula okola ki osula nga kyalaani kubanga olina okusasulira ekyakuleeta kukola mirimu egyo kaza bakuwasiza okola yes obanga osambe ekyalaani weebale nnyo oba kalogoyi
naye ate gwe wasiriza toba kalogoyi no way kati kalogoyi kaki yakugambye yayagala jigijigi oyo olina okutuukiriza emirimu bwe kyetaagisa ne bw'owasibwa omukazi assignment yo mission possible olina kusula ng'otunula buli lwakkuba omugongo olina okulumba kati nze ndi wano nyina emirimu mingi assignment zennyina okitegeera ndowooza yesterday it was a Sunday nasibye enkola mu Kampala okitegeera ndowooza kubanga nyina emirimu we need money omukolo gwe tegwatute sente twa fundraisinzeeko tunazikola tutya nga tuli kyuka eno tunula eri no way nze kyanasoma byanfuna sina maanyi ago kankikubulire ninga mwana muto nnyo abantu bwe bagamba muto kankubuuze mwadde mwagala mpase nandujja oba na mirembe bitamazire mwadde mwagala mpase nandujja oba na mirembe bitamazire hey muto ali under age bagamba bageragere nnyo naawe bani abali ku social media bani mbomba manyi abasinga balumba malayika these are failures ganaga kaza gafuwe mindi gagadde abasajja 10 teryaga akyala waabwe omanyi kye kitegeza kungu mu Kampala muno mulimu abawala bazaala ekyanja ebugolobi ekkololo entinda emunyonyo embuya Gashumba n'abalekawo mwenna wano n'avuga n'ayita empigi ndinako n'empita empigi n'empita e Masaka n'empita e Bukomansimbi n'empita e Sembabule n'engende Lwemiyaga ensi gyekoma kiki ekitegeeza nti kitegeeza ebintu ebyebbeeyi bibeera hidden under tyali mukazi wa kitibwa okujjako ng'oli influencer if you are making money out of the social media it's understandable okitegeera kyogete mwete mwebuuza n'ayitawo wonna n'agenda eri nobaleka wane Kampala you get it kubanga we don't have common strina kintu kitubondinga bebani waffe badda kwani first of all mu culture y'Abanyarwanda family yaffe approachinga family eri batusaba ente 12 kyemwazirabye ne batusaba miliyoni 6 ez'obuliwo you get it webale nnyo gwe ne bakyale wamu bane banjule wamu ne baleta obubbo bw'ennyanya 6 n'akafika ennyama kati abasinga kasajja kabaluma balina kasajja ettima liri wano actually mwabawala mwenna mwali badde munoonya malayika n'ababuuza ne mumubuuza yanaaba kyogero ki say it's beyond that teri kyenkana mpisa nze namugamba mirembe gye njagala era bwe batompadde mirembe nyuma jagiddukamu peace studies all over the world Harvard University ya researchinga ku basajja emitwalo 10 bonna nga bagamba ekyabawasisa abakazi be balina mirembe bantu bawasalwa mirembe yes abato wa musajja mirembe ajja kudduka agende otegeera ndowooza teri nekya character empisa neneeyisa basi babagamba mbu abakazi Abanyarwanda abalungi ennyo mbu tebaba n'amagezi ese bagamba wa tebafumbirwa tebakola ki ebyo boogere otegeera Katonda bwatyo bwakola ebintu bye abantu bagende mu Mwami Gashumba ono Yesu muwala mukulu wa above 18 ajja kukula omugongo Mwami Gashumba nabigulidde yayiha kakati ekisooka nga kasojja tunula wano twali mu kutambula kwa General MK wano marathon you be shocked abavuuka nga bakongoka bukongosi abali 25 years 30 abavaako mu bagwere bayina emyaka mitono naye balwadde munda bayina STDs STIs bayina buli kirwadde bali embizi bali emmamba banywa biwaraji byonna balwadde temukimanyi kubanga you are not ahead wano mu Uganda mulimu amalwaliro ne Nairobi gyogera ne bakebera buli kintu bakebera omutima ne bakebera maaso zo ne bakebera lungs buli kimu nze nagendayo okumukebera omanyi bangamba ndi 38 years bagamba bakebera ebyuma bye bakebera your internal body organs emitima lungs kidney ozitegeera ne bakubulira ebyomunda byoyina bya myaka emeka osobola okubanga oli 50 years nenga your internal organs ziri 38 years nga biri strong wa 38 ate nosanga ulira waliwo omwana omuntu gwe sijja kwogera wano munnamawulire w'amaanyi ye yagenda omukebera he's 32 years bagenda omukebera nga ali 56 years mu myaka muto ne internal organs nkadde nkowu omanyi kwa kiva bye mulya nze Gashumba siryanga komere ntino nzikute ndya mmere kutanjala kungumbadde nawe diri waliwo nabye nga mazeewo siwani y'emmere kantu katono ekyo nakiyiga ku Bajapani akantu akatambuza ebyenda munda okitegeera kubeerawo nze ngenda mu spinning ne spinning akagali 1 hour and a half non stop sabogera sawe mu n'ekitundu njagala agamba nti ali 25 years or 30
tugende naye tuspinninge agamba nti Muton olyoka olabe embizi bwegwa wali Gashumba mukulu. You get it? They don't know us. Yema bani aba complaining. Family ya Malaika complaining. Eyafe complaining. Zuma. Jacob Zuma. Ali 82 years. Ali president wa South Africa. Ali 82 years. Ennaku ezo years I know what 18 years. 18. Uyawasiza. Yes. Kamba bulire mu mwenache mutamanyi abawala bampuliriza. Abawala banonya security. Musajja kyana agalantinga my security of my children. Ananfaako ne family yange. Nkiddemu. Ono musajja go dating anagalantinga security yo. Ey'abaana bo. Anafa ku family yo. Bianjawulo nyo, there's a big difference between a boyfriend and a husband. Kati Muton yafunye husband. Byonna ebimalayo. Okitegeera? Omusajja ono anaamanya nti nyina olubuto anfeeko nti genda mu antinento. Bwe nazaala omwana n'akimanya nti omwana alina okuddayo okusoma. Kyova olaba there are many single mothers outside there. Do you know why? Badetinganga ba fake master. Nabadde ku Serena waliwo omuyimbi ava Rwanda, one of the best artists in Rwanda. The Ben. Nalabye infactions jukiza tonatubulira n'ekyo era nalabye n'aboogera ku ekyo baakulabye ne mukyalawo nga mugenda mubakulabye nga tomukutena ku mukono ali bibi, and since you're here mwami Gashumba ajja kuddamu buli kimu. Ate eno show tugenda gyongerayo tugwa meka 5 kitundu kuba tutuuse late muteekeko byonna nja bidda buli kibuuzo agambe olowooza okyali single. Kati ulira ekisooka si gwe kusosogera ne malayika ku mikolo. Kati bano baba jega ba social media balooza mugwe gwasoose tubadde ku mikolo mingi naye nkogenda ekira tubadde mu State House naye emirundi gye simanyi. Really? Hey! Mujefote gye wa State House olaba malayika taliimu. Nebile ebifaananyi bye mwekubya mugende ku bifaananyi bya State House. Chovola bano, you have sleepy bloggers. Nga mwali. Bifaananyi bya State House. Nga mwali. Olunaku olumu bayina meeting ewaba mu kyalo. Oba sister we yali afumbirwa. N'atasobola genda because we had a meeting in the State House. Mukebera bifaananyi bya State House. Mwali. Kushege. M Gashumba. Nanga wonkute offside. Ngenda kikulaga onkugambe nti nani. Kati abanda byeggulo ku Serena. Bonga balowooza gwe gusose kyati bakulimba. Omusajja holdinga enga emikono gyo ku mikono tekitegeeza nti akwagala. Kyovola bamwe abakazi abasinga mutomera. Muleka wabasajja abali serious Bagashumba. Nobe ne fake master kwata mu ngalo nakufunyisa olubuto nadduka ekikumi tolida mu mulaba. Yebo bwedda ku. Yes. Njja kujja ku moto kanku kwata ku mukolo tuyingire batukube bifaananyi. Abalage mama what a couple. Chimalo kufunya eba. Nabyo bwala yesimye. Kati malayika complaining nga samukute ku mukono. Teruna muwuliza anto mukiriza kwogera kyekizo. Kati kamba sese kirala. There are over 5 fake accounts ku TikTok nga sizize. Already? Yes. I think I know how official TikTok account ne Twitter account. Fwezrio. Nti muzimanyi. We have fake bloggers. These are masqueraders in Uganda. Ongama muti ati muri serious mu journalism ne mutategera mukolo ogwo. Guno gwabaddewo. Butugenda mulanga ngenda kulaga kyonani. So ekyokwata ku mukono tekitegeeza nti bade bakusobola kuba more romantic publicly okwate nange nalabya akatanga omukyala yatambudde n'otuuka n'omuleka nako n'otambula kyadde kigenderere kadde kyemulina okumanya ekira kati nekyo kankusomese twabadde ku Serena sikana y'abasajja ebandala n'ey'abakazi ndala abakazi bayita mu ndala naffe tuyita mu ndala yayise mu y'abakyala wadde oyagala mugoberere mu sikana y'abakikazi bwe mwayigidde n'otuuka n'oyimirira n'onyumya n'emikwano nga si mutunulako emabega n'abeera yekka bw'ati ng'ayimiridde ani akugamba wadde tondabanga mutunuli ate n'ekirala joint security forces kati zimuliko zimutambulirako security yange gye nnyina naye bamuwadde eyiye okitegeera kakati mwabawala mbuno the guy is not romantic nonsense mwagala romanciness eri public oba eri private romance bagala efaanane mwagala eri public oba eri private omusajja ayinza okuga nti I love you nga takwagalangako ebikolwa kankubulira ekirala bwe nalaba malayika oyo nga yakamala okusoma nga alina diguri emu ne muzaayo okola masters. Wow. She holds a masters? Yes, ali mu kusoma masters. Nkwongera ekirala namukwana talina mmotoka like any other girl nga alinya boda ne taxi ne mugamba nayo manyi omanyi nti yalinyako boda okumala emyezi nga 8 ng'olunte sitting ndabe ono yajja kunona byange
oba ali ku kirala ne mugamba you know what dayo mu driving school sorry genda muki mu driving school oyiga okuvuga emmotoka ngalowooza nsaaga biki n'agenda mu driving school gye nasooka omutwala mu nga eri fake teyayiga ne mutwala mu ndala bagita triple A nayiga era ba triple A bamumanyi era okuvudda nga mumanyi mukyalawo January this year ne mugulira emmotoka brand new car ebifaananyi byo tebiriyo ne mugulira akamotoka akali simple miliyoni za 3.7 ne mugamba tandika nakamotoka akamotoka akatono oyige okuvuga bona omala okumastaringa nkube muluka gye baalagira ziriyo zimalayo emboloka ina airbags 15 you get it kubanga omwana yakamala okuyiga yakava mu driving school you can't give her a huge car wana lebe akamotoka akamukenda bi ku social media obakeko yes abaga kano mwami Gashumba kati akugamba akulaga akake agamba nti akamotoka ewewe tebalina na musumali gwa motoka festwera gatukola ebintu omuya yagamba process by process first tuzimbide relationship yaffe on bachita showbiz sina showbiz ebintu ebiri fake gwe kungutomanyi abantu bagenda kwanjwa bapangise motoka mu mabondi anje mu bondi no pangise motoka mu bondi no giraganga mu bamalayika oluvayo neddayo muki mu bondi omwana yakamala yakatandika okuvuga motoka oyala mugulya kijiwagon oba Range Rover no atandika nakamotoka ayige kubanga nakaka kolobeza yakakokolobola miruji yesimanyi you get it yes it's normal it's expected eche baita abazimba obufumbo bwabwe forever si bwakweraga okay kubanga akamotoka kako bakaleta waka yagamba is this car mine and yes because you believing you get it okay kati kirala sigambye ekyo ne mufunira omulimo he's already working yes eche baita mwawule na kibagamba wano omusajja akufaako he will inject in you not on you he will not inject you no he will not he will inject in you ajja kusigamu tajja kuspendingira kola bichili omuzizayo okusoma omufunidde omuki omulimu ate ogwo nagwo gwaliko kati alina okuvaako afuna oguli beta ontegera you get it kati bulijjo mbyogera wano Gashumba oyogera kintu olina mufumbo nonsense omanyi waliwo nti Gashumba yakoze da era ekya nti what ebimu ku bigo bibadde oyogera I don't know where they base nti bikontana ne kyebaala nga kiriwa omukazi alina ensinga eringa oba wakisookya ŋŋaali nogamba alina okuba ne dog face alina okuba naki njala otunulya ensinga eye kuva wano na wano otunula okuva wano na wano otunula okuva wano wansi n'emikono you get it ye true description y'omukazi obadde ng'oyogerako yes yascoringa 95% kankusesemu ekirala bwe tuba tusimba ebyokukungulirawo tusimba mukyere bwe twagala okukungula ebiriwanga n'emyaka tusimba mivule akitegedde kubira mukama engalo ez'enjawulo bwe tuba twagala okusimba ebinakungulirawo to harvest quickly tusimba mukyere bwe tuba twagala okusimba ebiriwangala emyaka tusimba mivule akitegedde mukubire mukama engalo ez'amaanyi there is a big difference between being a girlfriend and a housewife and the wife byanjawulo nnyo nno mwe abawala yensobi gye mukola temubyawula you can be a good girlfriend naye you are not a marriage material you can be a good girlfriend nga byonna obikola omupiira ogusamba n'okuba n'essama naye nga toyina even a single quality ya maama w'abaana bange nyina gwe ndanyinako a single mother of 2 nga muwala mulungi naye mulaba buli challenge ku TikTok yagikola nseka n'okuseka abaana abalina okubeera mu challenges ezo abaana abali mu university tosobola kubanga oli a single mother of 1 or 2 or 3 naye nga buli challenge olumu yambuuza nako oyo omukazi naye gwe weekend tobaako na mikwano gyo balina pate nga anoonya tugenda kukyakala neŋamba wano bafu byanjawulo nnyo nno olina mukambwe muuko because again me I'm telling you what I've been following Gashumba you have a very beautiful wife very young but the challenge like oli so principled mukambwe omwata agenda kwegendereza nyabere mu kutya nkubulidde ebbanga limaze naye but now oyogedde ku kyebbanga nekijjawo ekyo mubuuze balamu si mukamaawo mubuuze yalaba di malayika like eya ego kitegeera mwefuula nti mutumanyi naye temutumanyi okitegeera ndowooza buli omwe atula mukati ku YouTube n'ayogera
balozers tamanyi na last name yange. You get it? Eba akamoto kalene gwakako kaliwa gwe bawo yali akwadde kaliwa bawo akatunuke yakugulira kaliwa ewamwe bwe mufiro dire ogenda mu taxi bantu 14 yepakira mu bus n'abalala nibagendeka mwali badde mwebuza ono omwana chichi yawadde waliwo ex wange namuguddeko eguleeyo nangamba Gashumba oyo omwana yakwata nza wanne mukwata sibya kunkwata actually nyina brother nga beera London eyo Kayongo yabadde wonene mu kwanjula kuno yabagamba temwana Gashumba ya radio nga ayogera osobola kumuvuga okuva Kampala paka kawali mu lukanga asirise atana kyayogera yes Yochuli twabulabyeko mu kwanjula okwo waliwo omukyala we yabadde akuwa bagwadde mukono kingo muteekako empeta noga chusa leta guli bukambe butya ekisoko budde bwadde bugenze again at the same time ne tukulyanga ogamba mukwe mu ngalo bali be naze nabo abantu bagamba yiyo actually ate gwe tomanyi kalicha yaffe kati omuwala omanyi kalicha abanyando entuufu yadde talina nakujja yabate nakubaawo mwe mujja ne muddayo chovolaba kati ate baba nyankole baba bikakatimba mu face aina kulabika owulya bwekyo kibeera bwekyabanga okiwulira ekisinga obbaluma kiri kimu Gashumba akola atya omukono tutagutegeera n'embaga temujja gitegeera mujja yiwa ajasuleko busu you get it kati mwabali ku social media kimulina okwebuuza kiki uniqueness. You tell us, how unique is this, madam? Because myaka 20 sigamba abakazi wali tobalaba batengo balaba era kwe bali kati kuno naye omukyalo ono kuwangula omutima gwo katonda Haji yagamba atya Haji Katonda yasalawo namugamba last year in December, you know what, I want to meet your parents. Nagamba, are you sure? What are you believing? I want to meet them. Actually okukyala kwanjula kuno kwali meant kubeerawo in April. Ne kati fa bakatoliki ebisi ennaku za kale mati basitukola mikolo gyaki ja kwanjula ate ne tukusindikanga lumu ate nge wabe walina y'emikolo kati paka 14 kati nkumwe mbabuuza ani yasalawo 14th December abakumanye nnyo abogera ebingi oyo bujingu hasa bujingu yasalawo 14th May in the middle of the week. Yes, not weekend. Ashtegera mwabogera kumwe mwenna muntu kya akola omukolo on weekday nafuna ba minister musanvu nafuna ba general n'abamalayo holira buli moloke ensajja gye balagira yabaddewo twazira byenga zona zepanze okuva semba bule paka kyera tewali kiwuka kyasigadde nga kiramu umanye moloke ensajja weita teri kiwuka kisigalanga kiramu wajigumize tewali moloka yasikidde ku kubo bano mighty rides nene zona za abadde mighty rides abo ezemoloka bampa za bwerere nairanga ntya Allah kubanga we are friends za bwerere zino zijiwa goni 2025 ezibalukanga laddu wakitegera we had over 120 cars. Over 120 ate kyanshokizo kimanyi nagamba buli gwe nayita nti nkwegayiridde tulina okwasembulinga esemba buli at 9:30 am mukwano gwange jeno ddamulira yankubira ku sawa 3 ntuuse bujingo 8:30 actually nze natuuka 30 minutes later. Lilian yaba 9:15 yava kitigumu minister olya nene netukikuuma twakonzize inflation mwakoze inflation petrol station zaweddeko amafuta zishero zeri zitoto. You get it? Kati kyekiruma abantu kyekyo kibaluma ne kati omukyalo genda mukolo kyo omuwonya ebigambo at least for you tabiwulira you used ku kakati kungu nebera ku mitimba ganda yeye kungu nkola I think ina business nali nkozeko nawe siba kiri ne tusasulwa nali ngenzeko ne sente zo singo mondoga Gashumba agenze sente zanga ekisinga obukulu ye naye abiwulira n'aseka n'okuseka nebi musesa busesa kakati waliwo bajje bufale bango bwa gym ngavuga akagaali mu Gashumba atasiri haso za zomukazi I just laugh okitegera bajjeyo ngoli mu gym bagamba oli mu kwegeza ndi mukola ki kati kankuwulire ekikulu nnyo mu bino ekyana kiri very important waliwo omwana omuyita Brian Shira yamuleeta muyambi wa Shira yabadde manager wa event eno I think it's like 29 years nga chief strategist ye Shira
nze top commander wagulu abantu aba tebakulimba nti twalina organizing committee kikulaga never underestimate abantu abatona bali committed to a cause okitege ne family yange yatuka negamba gwe mikolo gikozewe kasi tubitegera bikibi ngamba mukakkane okitegera ndoza ba service providers singo mbuzi the best service provider ugo mukolo manyi nkwanzi abagize chai ne juice amazing people Josema invents amazing abakola deco sound kakati baramu sound ze yabaddeyo baramu sound n'abaana ba baramu bagenderenga tibakikola ki tebamanyi abamu bakitegeera ne wakiwulirako waliwo omwana DJ wamuyita Kim kubanga strictly nga tulina kuzanya nyimba zaffe ezekinansi ezaffe ez'abavandimu ekirala sinaba ku visitinga kifo kiina sinale ennungi nga kiri waggulu omanyi Switzerland ensozisozi ez'enjawulo okiwulira that's what you saw Esembabule yes kyade kiyitirivu nnyo okay then waliwo question ya mwawala Oshira I'm again surprised nti yabadde mu organizers by why are you surprised following what people were saying don't say which people bano bafeke master bani kubanga ekisooka babadde bagamba nga tunaba kulaba Shiranga gyali kubanga Shira yabaddeyo katulabe bashira anajja baatulanga Shira gyali ate nga abeera atya ntagenda kujja nga yabadde in the center they didn't know that if police can track Shira emirundi gyadda nkubira every day Shira okimanyi nti yabadde ne gigi Juba yagamba daddy I'm flying to Juba I'm returning the following day for this particular event no okutambuza ekintu kino kubanga jukira ye invents azitegeera nze musibikola ki sibitegeera kati Shira nga lwaki tajja I don't know why they thought tajja kubeerawo ekisooka waliwo provoking ku social media namuga nti kati wafunye step mom n'ebirala agasijja I don't know njala kati njala musajja njala alimo age bracket yange kati botuni ya njala okuteekayo tweeting eyo njala okimanyi njala nakula naye okige kakati malayika bagambyeko nti njala Shira mpite mami malayika ne Shira bali bati bali tight they are close by very ebyo ne abakoze kunvirize byonna she was in charge you get it Shira malayika yagambyeko nti Shira ino kumpita mami yakyogeredde I know yakyogeredde ate kati bwe budongo bwa wano olina akuyita mami nenga munda akuwema abantu bano mwagala nnyo ebitiibwa omukungu omutaka boss chief Simon Njala my brother n'ateekayo such a tweet kitegera ndo okay so ekisooka message eriemu don't get married kubanga family ekutadde ku pressure don't get married kubanga community ekutadde ku pressure don't get married because your OGs and OBs are getting married get married at the right time marry when it is right you can live a single happy life paka Allah bakuletera ki omutuufu ate ne bwaba tamulese togenda mu bufumu nga tebugenda kuleeta mirembe ate mwabawala mwawule a boyfriend ne husband byanjawulo ezo mwogera 6 pack za mukaaga omusajja atuuka ne zigwako deriyo character ne chipinga in kati 6 pack zaaki 6 pack njala 6 billion mumwagale 6 pack njala 6 billion tulabe 6 pack yadeko eyanjulo kwanjulo oku sente zezakoze siswa zigamba oyinza okugalawo sheno ezakoze omukolo twakoze nze inflation va kuzanga enganze abantu ze bataddemu 6 pack yekumwa abakyala etya kati no ovanga yosanga omusajja nga ina billion mukaaga nga teno omupiira agusamba n'ayitawo nga byonna biyina aina se nega ne mumpira takwatibwamu kati mwabawala mugende ne bu 6 pack bubazalemu obwana mutambule n'obwana bwamwe ku boda mu bulise mukene na buli kimu temubitegeera kwa tubagamba temuwulira babiwulira ani ekyogero no muyimbi ani ono ono we Masaka babiwulira mwogedde kungu tebawulira bagamba ekisinga okuluma omuwala okimanyi kwe kuyingira mu church nga ba OGs be they are walking into the church with their husbands yenga ayingira bwomu n'akaana ke ekyo ekisinga okuluma omukazi onakuta abaana batandise okusoma nga kafeke master kamuzaalamu akuba simu zakutika kwata kawereze fees ekyokusatu teri kintu kinwa mukazi nga visitation y'abaana ku masomero now walking into the school nga talina taata w'omwana kimuluma ekifembayo teri kintu kiruma mukazi
nga mwana we kulwala kiro saa 9 nga talina kasente nakubira fake master nga ali mu bala akola ki anywa mwabawala mukyegendereze enseta buse he can be a good boyfriend anabeere a good husband. That's the question. Nekira ni bulijjo nkyogera omusajja atakufaako atakusupportinga nga mukyali ku boyfriend girlfriendship level tali kusupporting omusajja atagulira ka ice cream ka chocolate akalungi nga nkubulira ekirala twayita mu kisaawe Entebbe ne tumala wiki namba ne mala ono desert Dubai eyo mwabimanya a full week and she was not feeling well. Habyagala mpozi kana singo kunyumira wali wakafo kebaba kumira omuliro ekawungeezi. It was an amazing evening. Ochulira tell park zetwaka chala munaye. You don't know us. No, you've helped us today. Because abantu babadde boogera, but I think based on the episode babadde boogera out of ignorance. Ati the Ugandans bana Uganda bono ne senti ojja kusanga village ayogera ko Airbus 380 nga tamanyi na departure na live y'Entebbe. Omuntu atamanyi kajjansa ayagala ku discussinga apache helicopter. Waliwo ensonga global matters must be left with global citizens beba Gashumba. Waliwo ensonga tujja bayita ku nsonga z'obutale bw'omubuulo nga twogera ku tax park empya n'enkadde waze muyitamu ebyamu bitulekere. Boba tuvuga Mercedes Benz ebya spare motors bitulekere. Gende wakiseka gende wakiseka gende wakiseka genda mundeeba gyotwala primo yo nera umuyo simple. Ensonga ze nalemu muzekera abenalemu, ensonga za nupu muzekera abanupu, ensonga za bavuzi ba Mercedes muzekera ba spare motors simple. Ebyo bufumbo bibalekere bitulekere kati kupriando olia ne muleke bane befula buli kiba kimanyira didi ali okwo kankubuze sagamba ko ntingenda kwanjula wambulira one weeks before you get it weeks before I knew it. Hey kyemulina okwebuuza ono omusajja gwe mugamba ayogera nnyo akuuma atya ekintu kino eyo oyo gwe bayitwa omunyarwanda origino abeera naawe okumala omwaka mulamba naye nga akutayiminga